Ono ye mirundi junior, Tamale mirundi Joseph Junior, abeerawo is an activist of the people power. Is an activist of the people power. Mwogera ku bizibu bya Museveni, mwe strategy yammwe eriki okukabinga ebizibu ebyo? No, one, tosobola kulwanisa corruption all institutions olina okuziyingira wansi. This changing political heads will not help this government. You should go back to the permanent secretaries. Abantu okubeera mu ministry ne balwamu ebbanga. Olina permanent secretary n'abeera mu ministry n'amalamu ebbanga. Because sente za ministry zibeera permanent secretary. But you know it's a syndicate. Corruption bwe yatuuka mu Uganda syndicate. Omubbi ali mu police akolagana n'omubbi ali mu health, omubbi ali mu health n'akolagana n'omubbi ali mu magye, omubbi ali mu magye n'akolagana n'omubbi. So it's a syndicate. So olina okukwata institution pa institution. Mu byobufuzi bakiyita political inertia. Nti system etuuka n'egaga. Olina okutandika okugikuuta. But the people who are involved in corruption, first of all, abantu balabye nti waliwo repercussions. Buli wolaga abantu nti waliwo repercussions. Buli omu n'anabba n'agenda free. Ne bamubailinga out. That's why Katashumba, after making a loss in URA, to collecting omusolo nga sebo boy babba is scot free. Abali muchoga mu deal yabakwata. Bali bweru, abali mutemangalo. They are the same people who are out. So that has been the story. You know, corruption in Uganda is a story, it's a book. You just open a new chapter, not andikira mwakomi. Ekisoka we need to reform. Tulina okureforming organizations ezo oba ministries. I think that's the biggest problem. Ekyokubiri kusoka kukyusa abali mu State House. Eyo power erina okukyuka eri mu nnyumba eyawaggulu. Kuba ebiragiro gye biva abantu ne babeera ne prior notice nti pipeline egenda kuyita wano ne beeguza ettaka. Why don't you arrest these people? Laba Magufuli has tamed the corruption in Tanzania. Yaja kugoba. Nekati President Museveni buli watunuulira n'alaba Katashumba, talaba Katashumba, alaba Katashumba omunene bwati. Ali mu lyemabega naga ha naga. Ono yena, so they are the same people. So I think first organized leadership in this country, corruption will go. But if you have the same players, nga bakyatudde mu State House, bakyakolima, gabbi mmwe, mukama abalaba, kale baparazites mmwe, that story will not help us. I'm trying to naye nammwe eno nga Museveni akyayisooti ate nammwe mukyakaayana. Can you imagine the last 5 years the opposition hasn't come out to tell us they are bagenda mu coalition tebagenda, baagala ku fronting ono tebagenda, bekumwekuba enkokola. How do you expect okusenza omusajja ono olutya ebintu ebyo bibeewo nammwe temuli wamu? Yes, there are people. You see, leadership changes in generations. Generation yekyusa omukulembeze. Because you know kukitegeera nti nage nti abali mu opposition tebagala mu Museveni agende. That's one. But Ugandans are eager for change. That's the truth. Never no betuyina abakulembeze abali mu opposition. Because chikolera mu Museveni okuba nti opposition teyeegase. Ekyo kikolera nnyo mu Museveni agala opposition ebeeraawo nga bazannya ebi Nigeria as time goes. Nga bw'ateeka succession plan ye. Kyovula nga ye Museveni tayinza kubanga we Burundi. Owe Burundi yakoze ekizibu n'alonda successor we. The moment you pick a successor, abasamize balina embuzi ya ddungu. Bwezaale ne baddewo bagirya. So kakati mwami Museveni y'okukweka omusika. Ne bamuga omusika aliwo nga tayogera. He wants to remain relevant. Tayinza poka liability. So I think that our opposition kye tulina okukola, one, nze sikkiriziganya n'abantu babaddewo abagala okuvuganya mwami Museveni for long. I want us to combine forces, but abali mu opposition abamu tebagala ku combining forces. Mwami Museveni akalulu abadde akabbira wansi ku ground. Leero twogera ku opposition nga tuli mu bibuga, mu byalo tetuliyo. Bamusekerera wano nga aleese TV ne radio. But Museveni knew that the next election will be determined by a TV and a radio. So yali ahead. Ngenda baweereza TV ne radio. Abo opposition ne bamuvuma. But they didn't. Omanyi mwami Museveni kuva mu nsiko. Basobola okumulaba. N'okumuwulira. Kakati baba opposition.
bo tebabimanyi. Mwami Museveni bwagamba nti ngenda kuyita Masaka mutegere ku lw'ejjinja. So muzannyi wa bukodyo nnyo. You must be alert. Bobi Wine has a good advisors and handlers. We didn't expect him to reach this far. Because banji nnyo abatamwagala and to fight Mr. Museveni ng'oli mu ggwanga mwennyini abantu abamu bali eri abroad gye bakwatira obutebe nebo kamera ne batandika okukasuka but Bobi Wine zia bamwegezaamu omuta mwaluwa n'alaba ekyandi mutuuseeko so tasobola kuddamu kumwepankirako because it was a miscalculation. Amasanyalaze Bobi Wine alina amasanyalaze mayitirivu nti osanga ne bano ate Bobi Wine nze mwewuunya tule uwe magere let the besigye come gwayina abantu gwayina besigye we yabeererawo wano toka kwa barabara gwe besigye anayingira yayina amaanyi mayitirivu haja alagidde Dr. Semwogerere but because President Museveni has learnt from past nti mu opposition ya Uganda buli kibiina kyolaba mu President Museveni is fully represented ekyo tokyerabiranga bwe muba nga muli abantu batano nga mwagala okujjako omwami Museveni kitegeere owokutaano mu opposition ya Uganda mwami Museveni ali fully represented ekyo tokyerabiranga. That's why Bobi Wine okuwangala abadde tannakola structure kuba Bobi Wine alinga muzimu ye talina gwatuddeko atudde ku maanyi g'abantu kati bw'okola structure bwoti mwami Museveni mulungi nnyo mu kulya akatogo befulenasa abo bonna abayeekera zifeddemu. He was the trouble causer. Era nze ng'anonyereza nnyo ku byobufuzi bya Uganda bamini ne bobo tetuvuma babwerere mwami Museveni mwennyini yali emabega w'ebikolobero ebyakolebwanga ku bantu because this government erina history ey'okukozesa violence against people so n'abattanga abantu Jeno naye yali abimanyi because that's their trick. Mwami Museveni tayagala nko organize opposition kwa ebyobufuzi byamulema amanyi bino bya mundu musereke mubeerewe muli omulabe COVID yatuyiteko ebyo byamanyi but COVID is a disease. It needs a scientific explanation. Mugwe cover kati mu institutions mwatasobola kugwira cover obuli bw'enguzi kyovolanga bumulemye tayinza kugwa cover mu URA. So I think of opposition, yes, nenza sikiriziganya na unity era ekyo mbadde nkyogera bulunwe nti Uganda bwo unitinga nani you rather be alone. Bobi Wine abaddewo yekka nga atudde ku maanyi g'abantu yagenda mwaluwa n'abakuba n'abasanga ebugiri n'abakuba abalemera mu kalulu abaleke tafaafagana nabo ayina amaanyi ate Amerika yeegayirira Irani eveewo bakuba nkube kati ffe tugende mu kalulu bwaba kalemeddemu. No one is long enough to see. Kano abaddewo kano mugagga faamu ye tebalyangako wadde empunu eyo gyayina ayina ennyumba etudde ku lubiri eka mmeka ayina petrol stations ono yabyekoleredde ono omwana akubye miziki gye naye kano abeerawo kano nanyenya omutwe kano nga nti kano vaawo kano tayagala naye mukunye Museveni agenda Museveni yakulema leka ffe tumukubereka generation yemukube bwe vaawo naye kano tayagalira ddala mwaba Masaka mujja kumulaba nga adduka yeye yadduka kakati kano aveewo. Mwami Museveni abo bonna batticha beyi abo bali ba student ba Mwami Museveni ba Dr. Kiza Besigye bali ba student be so bwe tuba tuwalanya omusomesa ne ba student bagende kana atyaki oba ba Ingulidi be bamutiisa ndaba mu Ingulidi gwe bakwata ku bbeere obukadde ne bugwa nga mukyala Nyakana ye bamukwata bubi nnyo. What is the difference between Ingulidi and mukyala Nyakana? Bonna bakyala Ingulidi ayogeza maanyi nasanga ba polisi kano bamusiba ku musanvu kitundu kana abavuddeyo n'abaana ba people power emboko ze babakuba kano addeko ebbali ngakkiriza mawu atasobola na kuwangula bwero simu akyoli mawu talina na national ID DPM mulemye okwasaganya. What makes you think that Mau having good English you can
liberate this country. How can be a good teacher? I don't have idioms. You know not grammar. When you want to remove Museveni, you must not get out of Gerogoruzungu. No, we are tired. We are tired. Now we are tired. We need young generation that can fight President Museveni at any cost. I see. So tukoye binebyo tugenda mu kalulu nga tetulina plan B. We must have a plan B. Akalubwe kagana tukola ki? Naye besigye mau tebalina pulaani talina police byayogedde ebbanga lyonna 4 terms ng'oli awo alinganga Odinga gwe bagenda okulekera obulekezi dati naawe bambi jangu ofugemu omanyi kaakati bambi oli musajja mukulu no besigye power is not negotiable. Singa sitaani yafuga eggulu nenze ngamba Bobi Wine nti gwe baleke nedda baleke akalulu kabalekemu mwaluwa twakabalekamu ebujiri ne tukabalekamu balekemu. America teyegayirira. America yinza okwegayirira Uganda nti jawa amajego leka abantu basalewo amaanyi gatweyimirire obululu buna hands down besigye takwatamu bamulumbye wano kwa mutaafu ye kasanga tibakubye embwa eruma oyinza okugirumba gyebeera. No. I don't buy that. Their time has come and they should stop turning politics into a career and they should focus on a broader picture of our country. Ono ye mirundi junior ateranga musajja activist wa people power ensonga zayogerako ngundiivu nnyo kubanga zibaawo mu ggwanga tunoonya engeri ki abantu abali mu generation ye gye bazirowoozaako era kubanga ndeetololako mu bulango ate embeere nga nkomawo n'ekitundu kya mirundi junior nga akyababuulira temuvaawo nagwe nerabi tabatidde tebalina NRM mwokka waliwo n'abaopposition abatidde opposition anti amala okusuula esowaani mu lumbe yakkuse kaakati opposition abamu gwe kyotamanyi nti mulimu abatannakkuta abaali bafudde omulimu gw'opposition nga kaliya kwa politics is not a career. Si mulimu service. Naye mu Uganda mukama osanga abantu abali mu opposition nga we bamuteerawo kati olupapula nti occupation awandikako politician. Singa babuuza omwana we mu primary. Nti taata akola ateekawo politician. So abali mu opposition. So Bobi Wine is coming to affecting NRM yokka. Wabule affecting n'abali mu opposition abadde batagala kuvaawo. I'm trying to tell you that the wave omugundu omuyaga ogujja tegukanze bayeroboka naye balina n'abali mu opposition. Waliwo abali mu opposition begukanze era batya bagamba omusajja ayagala kutujjako lujjuliro olw'emmere. Mu opposition eriyo kakyaka akabakange nnyo. No, you must know that. Akatiise nnyo. You must know that in Africa obeera tekibeera kya bugunjufu nnyo oba obeera tosomye nnyo kulowooza nti government teinvestinga mu opposition. Government investinga mu opposition. Nicholas Biwott Kenya omugagga waliwo Jeno omu kati Jeno gwe basindika okulabirira ebyokulonda by that time in Kenya n'agamba Biwott you are losing. Biwott n'amugamba you a foreigner. You shouldn't advise me on Kenyan politics because Biwott yali wa Moi nenga ne mu opposition yateekamu ssente. Kakati tuyina ba minister abajja okozesa opposition nga average nga bateeka ssente mu opposition bayina okozesa opposition one interest ababaka ba parliament abasinga obungi beyagala sente mu kalulu sente ezo bazijjawa because in absence of money because abali mu opposition tetugenerating sente so in absence of money sente zivaawa sente ziva mu government esinga obungi abamu abali mabanja aba opposition ba MP ababeiringa otubaliwa na waliwo scenario gye nasekerere nnyo baali bagenda kufulumya Jeno Tumukune mu parliament ne banoonya emikono gy'ababaka balina okufuluma Jeno Tumukune mu parliament n'aba opposition kolo tebajja ninga teyali tumwine sorry tumwine wa security gwe baali bagala okufuluma emikono gyabula nenga wano mu kuvumuvuma aba opposition baali bavumira safe house ne tukola ati bannange omusamizi ono ku kyalo babadde bamukola ki badde bamukooye ne banoonyeza bafaaza bajje bakwata omusamizi bamufulumye kyalo teri faaza yajja ne kalidinali teyajja naye wano ku mawulire the second scenario Kaihura when he was Inspector General of Police bafulumya lisiti one nga basinga kuna mafuta ga police bebaki nenga bakonyemeza brutality ya police mukuba police nga yabakubiye emipu. Yes, that's why President Museveni tano mwingi state house ekola nye ekiro kusinga emisana
kyobula nga tanwa mwenge n'olaba DP ebizibu byerimu nga sente zikuba DP ziri mu gavumenti tulina good DP tulina ne bad DP naye nga Mau atasobola na kuwangula kalulu waabwe mwakyoli still thinks that he has the power to defeat Mr. Museveni talina na national ID naye teyeeronda Mau ngawama nzijukisa teyeeronda talina nanga muntu. That's why Mau is good at talking. The Prime Minister Wilson Churchill yayisa Bungereza mu Second World War. Nakola byonna n'abikola. Ne ekiseera kyatuka Abangereza ne bamugamba Churchill, Britain doesn't need warmongers. Eyagala mirembe. Uganda tekyayagala bannabyabufuzi babadde mu parliament myaka 15 nga batubuulira ebibya mwami Museveni. Nenga tebalina kye bakoze. Bali mukutula diruza Uganda teyetaaga bano ndudde yabo bebamanyi mwami Museveni myaka 15 obadde tubulire ebigundi byebimu mwami Museveni mujja mulabanga adduka gwe waddukira mu Gomesi ebyo bye balimu ebyo tiddi ene muzikola ne ziyiika because aba financing ebintu bino tuberenga tuna united opposition bali mu government. Is there a ray of hope mu opposition okubera na united opposition? No, I don't think that we are going to unite because we are not differing on policy. You see, opposition erina okudifaringa on policy. That's why nze sikiriziganya na Dr. Kiza Besigye because we must differ on policy nga bw'olaba Clinton ne Trump. Ekiri mu opposition individualism, dictatorship. Obwannakyemaliira obuli mu opposition bujjudde mu opposition bwagala kusingana buli mu government. Olwaleero olina omuntu abadde avuganya mu Museveni emirundi ena ng'akubulira because politics is luck. Atalina mukisa tayitamu. Moi a teacher yafuga Kenya. Abagezi bali babuzeewo. Waliyo ba professor bangi. President Museveni yakwata olutalo lwe n'aluteekawo lwa myaka 5. Leero omuyeekera we Libya ayina ennyonyi ayina tanka ayina ki government emulemi okuwamba. Politics is luck. So if you have contested Mr. Museveni emirundi ena atega ne negotiations oziganye because tumubuuza policies zo zeziki but ayina Ingrid. Ba Ingrid type gwe bakwata ku bere government ne kuwa million bwezi tukukwata ku bere yoli nti eri alirika abamata obali alirika abamusayi wano nga mukyala nyaka naye bamukwata ku gage ne bagakuba no gakuba tewali wa government sentence ya mo mirundi ontutte speed kankutegere bulungi is Monteseganya ze mwali mutwala bakyagula nyinga agenze wa Besigye. Are you trying to tell me tewali kavayo? I don't think tewali kyavaayo because even when he got out because Kyagulanyi wants peace agala okutesa nene bwe yafuluma meeting ezo twawulira yaba mu opposition yabaleta ebibozibozi Kyagulanyi yavudde kuki ku ballot because a controlling information ya controlling omuzanyo omuntu wakuteeka ku defensive and that's what I told my brother Bobi buli wakunyigiriza ku kisenge ngoina kuvaayo we defending abakuli ahead and there are people who don't want the opposition to unite because they manyinti people power yeina abantu. That's why abantu bali mu DP ne bambala bukofera bwa people power because politics is influence and advantage. Bobi Wine ayina abantu neta ayina advantage si akulira abalamuzi si ateekawo electoral commission si olwaleero mwami Kiza Besigye ne bwatambula kuba abantu abasinga bali mu people power bava mu FDC nene obwannakyemalira obuli mu FDC nti ne Amawulire yawangula tebaagala kukola ki tayagala kuwaayo buyinza mwami Besigye akyalinga Amawulire yawangula akalulu era FDC yagaye nomination zayo zitandike ate mwali muno nayo kyewa dictator mwali mugenze kumwogereza abegatteko oba mwali mugenze mugambo waayi feka tukulekeni. No, I think Munkole Nungam, the two principles of opposition wanted because Bobi Wine is not selfish. Lero Bobi Wine ayina abantu nti can stand n'abantu bayina and he can mobilize. But we wanted to join forces as opposition. Naye mundango oyinza okuba ogenda kuziika ng'omusazi w'ensawo yasinga okkaaba ye tagenda kuziika ze kusala nsawo naye nga yasinga okkaabira omugenzi kati ffe tubiri mu opposition nga tuyina aba opposition abakera ku bakyali bagamba Museveni must go we want change but when you sit in negotiations tebaagala ku negotiating. In a psychological understanding of things try to assess for me Kiza Besigye. No, who is Kiza Besigye in Uganda's political gugwe n'abakugoberera abawuliriza byoyogera? No, the problem is Kano has entitlement. Bw'ofuna entitlement ku kintu
n'ogamba nti nze nzekka nze ateekeddwa okukola ki ayagala nnyo okwezza buli kimu nti yaliwo but politics has changed. You should accept nti waliwo generation ejja endala neevaawo endala nejja naye kano tosobola kubanga avuganyiza mwami Museveni because mu 96 singa semwogerere abantu teyabaleka because teyakomawo FDC kwe kufuna abantu haja alagidde naye najja kati Bobi Wine yaliwo embwa enkadde bagikwata bukwasi ne bakuba ku jirikiti embwa ento neyitawo eyina amaanyi so nze nkiraba nti one we must accept anti mu lugero lweyo olukadde lwe lumanyi obusonda kiza besigye yamanyi Museveni nedda nti nagambye politics is lack bw'oba toyina mukisa tosobola kuwangula kalulu politics is lack olwaleero bakadaaga speaker abataalwana afuuse speaker ajja timukwaye yalwana tafuuse yes that's lack omuntu yena atalina mukisa tasobola kusucceedinga mu byabufuzi so I think twagendayo no it doesn't have lack talina mukisa emirundi ena n'okukuba nakyo kyabugwagwa lwaki gwe babba omwana bw'omutuma ssente nga bw'omutuma kabalagala ye ssente ze babba omuggyako ki otuma omulala leka be batabba bajje ne formula ezitabbika ono ye mirundi junior bwe batyo gwe balowooza opposition ey'abavubuka eyagala replacing enkola enkadde ezeetambula kakati luli twayogera mirundi n'oŋŋamba nti abantu bonna ababadde ne Museveni obalabanga ba student be obalabanga baki don't you think that mubeetaaga nnyo okusobola okuddukanya ekintu kyammwe ekirimu abantu abalina omubiri omuvubuka nti gwetaagisaamu n'abo abalina experience yes it is true nti politics atambulira wamu nti waliwo abalina experience mu opposition betwetaaga naye ate betwetaaga abasinga obungi tebali kukyusa mwami Museveni oba tebali kukuleeta nkyukakyuka kuba enkyukakyuka affectinze nnyo opposition. One, Bobi Wine bwe yakuba akalulu omwaluwa Bobi Wine n'akuba ebugiri akalulu baali bakalemeddemu aba opposition abo because some people don't want a united opposition n'abakubiramu bonna kakati this is a guy yakuba Kano Kiza Besigye mu omutaafu ye mwennyini namuwanguliramu ekasangati so if Besigye really ayagala change he should sit in the dialogue n'awamu omuntu omulala omukisa because tujja kuteesa ati it's either way ayinza okukasigalamu because era election ebeera ku bantu babiri Amuliyati dikoni kifaananyi kya Besigye kyovulaba nga ye muntu yavaawo n'agamba nti nyenze kukola pate yaabwe kubanga FDC bwe batasobola kurespectinga bantu bagirimu Besigye ye ayagala okusigalawo kubanga bwe baamuyita okuteesa mu TDA abantu abamu bali bagenda kulooza nti agenda kulekera Mbabazi was very experienced Mbabazi had money and the country needs abantu bagalako ku face empya ez'ebyobufuzi wewa tuli bakuleeta change but when you have the same players over and over again abantu bajja mu trust ne baga nti why people bagala Bobi Wine because he's a new trend for me a picture that Besigye is a dictator even in mukibiina ekiki ne mukibiina ki kubanga yati waliwo Amuliyati ate ye n'asigalawo nga waali alinga Mau tayagala kuta tiketi ya DP leero ayina good DP bad DP if you cannot organize a DP nga tosobola gye organizinga olina liberioni mu kibiina kyo kati tukwentwasitinga tutya ne power eyeggwanga yonna omusajja atalina mukazi ate tayinza kuwa bafumbo magezi kuba tumuyina kakati Mau and Besigye should step aside balekona omwana naye akole ki avuganye avuge ku kintu bagimuweera eri naye bodi balinganga Besigye alina ekimotoka ekikadde ne Mau ekiri ku buliijo ku Nairo ekyafiiriddewo ezeeno tezijja ezeeri tezijja opposition ate ne NRM je twagala okutwala naye ekwamiddawo so Besigye is blocking the new blood in the opposition so ate ekyo kiba kiwa mwami Museveni leverage that mwami Museveni ayagala nnyo controlling opposition kuba era yagikontrolinga abamu bali ku ssente za mwami Museveni bamulaba ekiro these are not theories these are things that have been happening toyinza kukwata ku bbeere lya England ne bakusasuza million
baba akwata road mayor obubi bonga tebabasasuza. I do think that readers who have been there should give now a new generation time. Mirundi waliwo kyobuusa amaaso. You talked about Bobi Wine as a small god. Don't you think these people when abali mu opposition balabanga tali baked bulungi bamulabanga atanafuna experience oba n'obukugu oba n'okumanya oba n'enneeyisa emuyisaawo ku bwa president? Omanyi nze sikiriziganya n'ezo theories nti experience biki President Museveni yasomera Ntale. President Museveni yava mu nsiko olaba afuze Uganda emyaka 35. So ebyo Bobi Wine tamanyi GDP abali mu government ya Museveni tebasoma. Vice President yasinga okubanga y'omu kuba na Uganda bamanyi amateeka mu Uganda. Yali Royal Custodian Board. Prime Minister yani a highly qualified doctor. Natuli mu nsinga Prime Minister doctor ali qualified nengo obumu obwakebedde COVID babukebedde ngo obumu obulaga negative obulaga positive nengo Prime Minister doctor. So eyensije mwogereramu manyi waliwo abaleta ebibozibozi Bobi Wine tamanyi GDP taina experience abamanyi GDP batukoledde ki abamanyi GDP batukoledde ki kyogamba tegwanga lifugibwa batasoma abamanyi GDP batukoledde ki era fiko policy ezo fiko policy zaba mu Serena bebagenda nga bwayisiza budget President Museveni namalabe yayisa budget nakwata sente naziza mu nadize wali muganda we natubulya no tubulya ikisale ye yalabye trillion 5 as wasteful nengamba if genocide yalaba mu budget trillion 5 ziri wasteful kasaidi aveewo mwami sale yabaddawo. So ogende no bitunulira ati gwe byalemye tulabanga yali mu kifo lwaki taleka genocide yina abeerawo nga minister wa finance. At one time abakulembeze bamajje bali batudde nga bawandika amabaluwa eri mwami Museveni nga bamugamba nti amajje munegeetaaga ebintu bwebito until Kano Muhoozi at that time was a Kano wrote the letter President Nagati I got to know when Kano Muhoozi wrote. So oludaka ajja tugamba nti ajja kuba Natasha yayina okubiraba. So that entitlement in this country should stop. Ownership twalwana we have paid you kuba temwali ba mercenaries. Wemba mwalwana you have had 30 years. So mwalwana tubasasule the kasiri eggwanga zabali bagala ensi yaabwe bava mu majje ne badda mu bintu by'obulimi. The money left the government. N'olwaleero muyina abava mu nsiko nga bajja na buveera n'osanga omusajja ng'asetudde kalina n'omugana yejjeno ensi nga mugigize n'obalabalamu omusala gwafuna company bali zabayindi nebe bayindi abogera Oluganda babali mabega. So at the end of the day I think it Bobi Wine is not a small god. Bobi Wine ayagala change mu Uganda ne abali mu opposition abamu tebagala change. They prefer Mr. Museveni to be there. No sanga pastor akumibwa mundu nomga pastor sitani enaku zinatambula na mizinga nyenga naye akumibwa mundu asinga nali mu government. So the biggest beneficiaries of President Museveni basuko kuba nti bali mu government bali mu church bali mu security abamu bakola bya buliijo abala bali mu opposition banonya sente za bululu bali mu busuubuzi because the battle to fight President Museveni mu opposition eri ku ba member ba parliament buli member wa parliament agamba ekifo kyange nkisigaza ntya bino ebyokujja ku mwami Museveni babivaako dda mwosanga nga iPod mwe batuula government ewa opposition sente gwaliyo kirabyewo ate bakweseta ate obalwanise kiriro jiko mbo omusamiza agende wakalidi na sente nemmawu yalinda President Museveni because batula mu iPod nembabuuza nti kale mwakola iPod bye muteesa mu iPod bidda mu parliament kubiteesaako oba so banyumyamu bunyumya. So banyumyamu bunyumya na kufuna sente. And I think we need new political players on the scene. Don't you think people power instead of targeting Mr. Museveni would rather target ekinene kyonna gamba nga opposition abali badde banyeenya ku ebyo ebigambibwa nti bizze bulungi ninga basigala kwerira kasente. Don't you think ekifaananyi mwina kitono nnyo ekyekunalowinga ku Museveni ne mutalaba ekifaananyi kya ggwanga lyonna? No, the biggest problem in this country is leadership. Bw'omala okugyawo obukulembeze
buli kimu kijja kuba kiteredde. Our generation kye tulina okukola kujja mu Museveni mu equation alina ba parasites baati abali benguzi nabayita ba parasites kubanga yeye yefuula host yente parasites yazikiriza zibeereko eddagala erizifuuyira zirabika zaabula n'asigala okukolima gabbimwe mugende muggeyeena. You see, Mr. Museveni, weaknesses abayagala aziteeke ku bantu balala. Olwaleero toyinza kuba na criminality mu Uganda ng'olina side etakola. Because the first line of defense is side. Naye emisango gyonna ne bagivuluga bwegati. Kaweesi oba yafa emirundi 7. The people who killed Kaweesi. The people who killed Kaweesi. Netugamba ne. Was Kaweesi killed 100 times? Abasiraamu babakutte. Abasiraamu bali bakutte abali innocent. Sente za COVID nagana ne bannaye Makerere testing kits ze yakoze enfu mulimu abali ministry yeye abyeyogerera ebya COVID mulimu abali mu ministry abayongeramu abantu abatali balwadde naye abeera atugamba nti olutalo lwa COVID buli muna Uganda sigala woli sumama ojja kulira omulabe ng'ayitawo n'omulabe yagaana okutuyitako ye buli kimu ekikye kyabuyeekera so tulina okutunya Mwami Museveni. That's the biggest challenge that we have our generation. Mwami Museveni alina okugenda naye ati Mwami Museveni si yeeka alina okugenda. Bwe tuba twogera ku dictatorship mu ggwanga lyaffe ne parliament nayo olina ogyogerako. Omusajja n'amalayo emyaka 3 nga yakulembera ekitundu olina ba LC wano batasobola kati gwe akutta omusuto gw'ennyama bw'oba toyagala guwaayo. Mwami Museveni yalina ekisambi ky'enta n'agenda mangu tosobola kukitukuwa. So at the end of the day tulina kutunya bwa dictatorship bwa Mwami Museveni all of them must go. Bakuba Shirude German nga nsembayo Shirude yawasha abakazi 3 nonga all women can't be wrong. Let them go. So Mwami Museveni ne bw'anaakyusa n'ajjawo baakajji n'ajjawo bamusisi n'aleeta abalala n'ajjawo ekigere kye kiwunya ne bw'anaakyusa stocks. So the problem is Mr. Museveni. Njagala obeere nga muteerako comments ez'enjawulo muteekeko comments ku video zino mwongere okuzaagala. Akapeesa k'ekigalo kategeeza like akapeesa k'okusharinga nako weekaliwe bikulimira bigabane n'abo oyagala babiyigemu. Ate za subscription kitegeeze peesa erya radio olinyigako tojja kusuba video nga zino naddala nga zikunyumidde. Erundi Museveni yazze ejjo n'avaayo butereevu n'agamba nti alina parasite ba mu Luganda kye bayitaani parasite kale parasite naye gitwale ng'enkwa ku nte ebiwuka ebinyuunyuute ekyo kyonna kye biriko najja aleeta obusungu bungi n'atulaga tene bya COVID ebizze byogerwa mulimukko ebibadde birumira nga mwe mulina okutuwa omuwendo ogutali mutuufu. Mwenga abali mu opposition muze mwogera ku bibi ebiri mu gavumenti nga mujja mu biwabula. Mpabula gye mubadde mulina erabika yebadde embi naye bizze birabika mpola mpola. Eyo mu people power ensonga zino muziwulira. Bwe muziwulira ndowooza wenja okusinzira nkubuuze kye munaazikolera. Bibagendera bitya nga mubiwulira? Corruption mu Uganda yebyo wabiwulidde bya Museveni nabiwulidde sebo n'avuma parasites n'akolima president n'akolima ayina all agencies myaka 35 ayina anti-corruption ayina IGG ayina courts ayina oversight eyo statement nene because ne parliament abagikubiddemu ino kola oversight. So statement president Museveni gye yayogedde eya parasites nene nnyo ajja obwesige mu government ye mwennyini kyekitegeeza tosobola kugamba nti obuli bw'enguzi bugenda maaso nga balamuzi we bali. Tosobola gamba nti obuli bw'enguzi nga parliament erina okukola oversight weeri. Tosobola gamba nti olina IGG kati olina ne anti-corruption court because nze nagamba mu psychology corruption is a behavior. Tebakizaala buzaazi, it's not hereditary. But Mwami Museveni kyatategeera ku corruption and for opposition bye tuze tumugamba obuli bw'enguzi mu government bufeedingibwa ba Godfather. Gwe olaba kifaananyi kya corruption wano nti Kateshumbwa abadde mu URA ng'afiiriza Uganda $1 billion president yaganye omukwata Kateshumbwa n'alizayininga Rwanda Kateshumbwa asobola okulizayiningira
n'alizaninga nadda ewuwe Museveni atya abali b'enguzi kubanga ebyo byonna nabyogera lwakuta teri president akolima. No, you parasites go to hero kati yente oba naye abadde part of the parasites nsaziwulirako ennugu ayinza okuba naye bibiri oba parasites kakati yazireka ze muyonke naye kakati atuuse ekiseera ng'alaba zigenda kumutta obuli bw'enguzi bufiidingibwa. Because in psychology we have what we call the subjective known of others. But godfather be bali abatalabika ku sini abali emabega baliranye omukulembeze w'eggwanga. Kateshumba ngoba eriyo Kateshumba omunene because Kateshumba in his Kateshumbaness cannot do that to URA. There must be a big force behind. But in Uganda tukyusa aba political heads. No government minister Mugobe is a political head. Go to the permanent secretaries. Bakao ku districts. These are accounting officers. Techikola. Yes. Oh God, corruption has been rationalized, institutionalized, embedded mu government institutions because why? Corruption tasobola kusurviving nga tewaliwo power. Where there is power there is corruption because you are supposed to protect those who are corrupt. Ababba ebintu bino ababbye ssente mu Uganda balina amaanyi okubba ettaka abalibba bakuumibwa busaale oba bakuumibwa magye. Ebirombe bya golodi ababibba bakuumibwa busaale oba bakuumibwa magye. Ababbye eza covid yene speaker ne badda Amawulire ne beerangira gwe waleeta amata amafu nedda gwe wagereta emmere enfu. You see, for us we give you money. Ono nabuza you purchasing officers. These are principles of government. And that's where I disagree with General Museveni. That bw'oba oyagala kutereeza corruption mu Uganda mwe mwennyini abo abakwetoolodde teriyo corruption ethriving. Teriyo genda e Rwanda Edith Byalimana bwe yakola Rwanda was he working alone? Malawi mama Kazamira bwe yayagala okufugira mu Kamuzu Banda because Kamuzu Banda was Sinai. So obuli bw'enguzi butandikira mu family eri family gye twa interestinga ne gwanga bawadde obwa godfather ne butuuka n'okuyingira ebitongole. Exactly. Waliyo ba godfather Godfather be bazanya omuzanyo tuyinza kulaba kagologosi nga kazanya nako nga kazanya ko kanooza teri yakazanyisa. Sekretary kagologosi. Sekretary kagologosi kumbe mgali yakazanyisa. But as long as president akwata ba Godfather abo andi abamanyi. The parasites azimanyi nene mu parasites mulimu enkwe nene mulimu enkwe ntini. So zino nakalema akwata buno obuko obutini bu parasite buno obutini mukyogamo sikande ya kyogamo bwogisoma obulungi mwalimu abanene bangi muhwezi nayimuka nagambo justice ogola where are you when we are fighting eyo corruption yogiddawo mu nsi baba sete kubanga balwana waliwanga tulwana we risked our eyes nobabuza who sent you was saving this country something that we should put Ugandans at ransom kwa mwe mwali ba mercenaries ba freedom fighter babagula mu ngudo nemwe muli ba mercenaries muluutinga you should be paid for what you have done. Then you are not freedom fighters. General Tumuine, you are now mercenaries. So if you keep on telling us that we go back to the past, twalwana, no. Enseberawo n'abaginunula. Kati mwe strategy yammwe ku uprootinga parasites ebadde yakwogera. Bintu ky'ebigundi bimbula bibala ennyo bibatuusiza kweyembeera. Mumba mwogere. I think obuli bw'enguzi bukuzibwa because mu psychology nagambye corruption is a behavior and it's based on subjective known of others. Nti abantu tweyisa munneeyisa kubanga abalala bakikola. Leero abali corrupt president abakoze eki? Tewali kyabakoze. Tewali kyabakoze okujjako okukolima. Era zaawe nategedde nti President Museveni bambye eggwanga lino takyalifuga. There is a group efuga President Museveni. Mirundi bulijaba yakiyita mafia. Bulijja agamba nti abamafia nga tuloza ne abamafia bali mu government. Nti na president atuusa okuba nti abatya akolima bukolimi. Why don't you go to hell? Sebo wali olwanisa Obote wamugamba agende mu hell. Wali olwanisa Idi Amin wamugamba agende mu hell. What has stopped the president his hand? Atamanya tagogera. Ne parasites azimanyi. So
abali benguzi basinga president amaanyi azatugamba olani mu polisi waliwo abatta abaana atugamba nyinamu yakiyita ki yagamba nyinamu kawukumu nyina kawukumu obo bonna bunafu because ministries ate yo nyinayo parasite if you a farmer no labanga ebintu crops zo zirina kawukumu it's also a weakness. That's the weakness of President Museveni. Obunafu bwa President Museveni bweyolese nti n'ababbi tasobola kubakwatako because yalagira bebakwata mu covid kafyu babate have they been got out tebanabata because n'abapolisi nabo abapolisi nabo bagala sente obato naina chewaba wadde Museveni bachamuli. Yes, so President Museveni okulwanisa enguzi should first discipline abamwetolodde abo balina okutandikirako bw'oba oyagala okukola ekintu osooka kukwata abo abakwetolodde but in absence nti abamwetolodde kati bamulabanga liability. That's what killed this man in Burundi nti abakwetolodde kasita batandika okulaba nti future yaabwe gyozanyirako because like it or not abagenda kulwana tebagenda kuddamu ekizayiro. They rather sacrifice President Museveni bo basigalewo and this is what we have been telling him that corruption will eat him. Ekyo kyagala ekigani opposition tulina kwekwata ku corruption. Covid yekka sente ze bakozeseza mu covid nosanga minister abayina isolation centers waliyo abayina tendo okusupplying emmere. So gwe buli woleeta covid mu Uganda n'ogamba nti covid enamba zirinya bo bakolera mu numbers kulinya kwa enamba bwe zirinya kati bano be bakwata bano be bategedde nti bali negative abala bali positive omanyi sente ze bagenda okozesa okuzuula abagenda mu public bebasanga mwongeramu n'enamba because the more numbers they get because now it's commercial covid omutuufu ow'obulwadde yatuuka wakoma kati tuli kukola sente abasawo alawensezi zaabwe alawensezi z'abasirikale abagaba emmere. The more soldiers you have who are serving food the more money to the army. That's why they have classified budgets. Deal yokuba mask monopoly. Exactly. General yawumula afuge gwanga lino namba musambo w'ekikofiira mzee ekikofiira yavudde yawo n'agamba nti ayina abasuubuzi bamwetoolodde eyo mu people power abadde bajjayo abantu nga babasuubulayo abadde babasuubulako abantu ekigambo ekyo ne kimpulikira nti bw'abanga mu butuufu musuubuzi kirabika yeevuma abasuubuzi naye obusuubuzi alabika ye yabuleeta kuba nammwe wamwe adde ayina baasuubulayo. Ekigambo ky'obusuubuzi mwenga mu people power mwakiwulidde mutya ekyokugamba nti yeetooloddwa bano nga buli kamu kaleeta bagamba nfunirawa? Yes, abanfunirawa bangi era basinga ekibawagiza. You see, President Museveni abantu agula bagula okumuwagira naye ate ekisinga okuluma nti sente akozesa za ggwanga ffe tetwandibadde na buzibu kubanga President asooka okuwaayo mu covid emiliyoni emu nga gyawaddeyo nga ye abatasobola kuyimirizaawo bantu nga avuddeko oba abatasobola kukola personal initiatives nga talina sente za ggwanga. That's why obuli bw'enguzi bwonna erawo obutunula bukomawo gyali kati abo babbalamu abasuubuzi toyinza kubeera nabo era n'obeeraawo n'otandika okwogera ne ku corruption because bali basuubuzi bakozesa sente za ggwanga. Ekyongamba nti abeetolodde Museveni yajja ne yeetoololwa bonna basuubuzi n'emizindaalo gy'ayogererako basuubuzi be bagimugulira. So abakozi ba ddiiru bangi abamuliraanye because President Museveni takyetooloolwa ba politicians yeetooloddwa ba businessmen abeekwesa emifaananyi ky'ebyobufuzi. So bw'olaba bano babbalamu abasuubuzi n'abeesembereza genda ongulire gundi genda okole kino genda okole kino tayinza kwogera ku corruption. Olwaleero Mwami Museveni ayina baminisita abalina amasomero nenga baminisita nenga balina amasomero because now you are making education okuba nti business kivudde mu kusomesa because tebasobola kweregulatinga. Tosobola kuba na minister ali mu regulating kusomesa ate nga naye ayina kati obudde obusinga agenda bumalawa kati yo naye business man yekwese mu kifaananyi kyaki kya politician. Oyina
abayibba eddagala mu drug shops ne balitwala mu pharmacy zaabwe. All those are businessmen. You see government ayinayo pharmacy ye kyokka nga yakulira emulago gwe ba interesting ne drug authority. That's why eddagala we balituusa we balibbamu. So those people cannot regulate themselves. Oyina ba minister mu government yo abasuubula abaana ebweru nga makampuni agatwala abantu ebweru agamu gaba minister n'abajjeni. So you think those people are going to regulate themselves? Kwa kati kyava mu government y'okuweereza abantu ne kidda ku busobozi. Sinawe business government. So ekifo kye bakuwadde okiraba mu business. Exactly. Nyenda kusuubula ki? Kakati weetoololwa abasuubuzi. Nobanga ne family yo nayo edze mu kusuubula. So those are the repercussions of corruption because it's now a business. Kati then you have the balams, the bebekul, abagenda ne bafuna sente ez'amamotoka. These are business people. They are not supporting His Excellency because they want him to be there. Originally bali bakubi babivulu kubanga era bw'oleeta omukubi w'ebivulu kyagenda okusooka nfuniramu wa. So bafuniramu wa bangi. So bazze ne mentality y'ebivulu. Mukola emirimu gya government. Nsuubudde ani olwaleero ani gwendeseeyo. So abantu bafuuse okuba nti kati balinganga watermelon nti bw'ogenda mu popo mu katale n'ogulayo gundi. So obusuubuzi tebukomyawo buli ne mu State House. Kwabe bamwetoolodde be bamutegeerera be bakola ki. So that's all I can take. Njagala okubuuza mirundi mu people power eyo gye muli abantu bagamba nti ne Ssenkagale wammwe aliyo Bobi Wine alina bingi naye tagaba. People power nayo ndowooza abasuubuzi bazze balina bye baagala okusuubulayo mwe mukikujje muti ewammwe. No, that's not true. That's not true that Bobi Wine ebintu byalina yabikolerera. Omanyi generation yaffe ekisinza okugita ate tebadde nga yaba akasirye eggwanga. Tebadde nga yaba n'abasajja abaganda. You see, wali owuliddeko erinnya lya Honorable Sekandi mu Bobi. Have you ever heard his name? Be baganda bali abedda. But generation yaffe bagitusomesezza nti integrity si kikulu, honesty si kikulu. Kwa obubbi butandikira eno wansi tebujja kugenda waggulu. So kakati bwe tujja buli kimu abavubuka tusooka kubuuza nti tufuniramu wa. Ojja kulaba ennyumba ya Bobi Wine naye omuvubuka ku myaka gyo nga toyagala kukola ennyumba tojja kugifuna. Wamwagadde nnyo sente z'amangu. Kintu ekikubya abavubuka ennaku zino. Politics ne mwagala mugifuule mpitiddewa ku bantu okufuna kino. Eyo generation tejjaako mukulembeze. Temwagala kusacrificinga. Njagala nange nzije bandabe bangule. But the people who are going to buy you are not here in the next 10 years. Abavubuka tebaagala kukola. Kintu kyokka ekizibu kye balina. And when they go to people power, they think that people power is a supermarket. No, we are in a struggle. Besigye yababuuzanga. Bankwata nange ne bansiba. Nenejjayo. Ate kati lwaki mugamba nze alina okubajjayo? Because tuli mu struggle buli omu alina okwejjayo. So I don't think that Bobi Wine buli kyalina yakikolerera. Era obulamu bwalimu yabukolerera, yakuba ebidongo, yakola ki. Tubadde tumulaba nga sente zazikola mu bwerufu. But tuzzeemu abasuubuzi babbalamu abalowoozeseza abavubuka teoli wakutwale wamwa Museveni olwo ebizibu byo biwedde. Waliwo bano abasuubuzi abakimeeno n'asuubula ono. Exactly. Era bo bafunira wa. Bo buli gwe batwala nga balina abasasula, balina be bakolera. Museveni talinayo muntu amukolera kintu kya free. Atalinayo kintu tekiriyo ekyo kubanga naye mwennyini is a product of that. Is a product of that, Mr. Museveni. Mr. Museveni waba ayogera ku corruption sente zagule mundu mu nsiko tazogerako. Where was that money coming from? Nga Museveni yali takola. Talina dduuka talina ki. He was also getting funds from abroad. So bwatuvuma okusaka naye yali asaka because naye sente yazinonyanga bunoonyeza supporting ngobuye. So yali musasi okushaka. So bw'owulira avuma leero abasaka. So kyendowooza nti abavubuka balina okufuna mentality eyekolerera. Politics is not a career. Politics is a service. Mwami Museveni abamwetoolodde bennyini bakukkuluma. Jeno Kasirye eggwanga afudde munyiivu abadde ayogera ku bintu ebiruma abantu
ejjeno ku ddaala lye liwandisubidde nti abadde afuna buli kimu naye nga naye yeewuunya ebibadde bikolebwa mu gavumenti ebimu ate abadde strong supporter nnyo waki wa people power. So abavubuka balekerawo okulowooleza mu bintu ebyamangu n'olaba omuyimbi DJ Michael neyebaza balamu nti bannange koze byakolanga ssente nga bibeera mu bakazi bizinwamu bunwe mwenge. And this is a good lesson to musicians. Abayimbi bwe bataava malala ne tubalaba nga bayiwa emyenge nga bakola ki naye nga ne ssente zazika moze radio president yeyazireeta. So music industry n'abavubuka ab'ekyasa kino you should appreciate what you have and work more to get what you want. Singa nkedde ku macyanganze simanyi people power. Bichi ebintu marketing people power jendi ngambe nti kanka kalonda people power bwoti specifically mwenga mwe people power package ya mwerigetia kutwali sinzi dogama nti katulonde people power mukaluwa akadda. One tugenda komyawo enfuga y'amateeka ewatali jeno kyaligonza kusanga wa traffic n'amukubolo yi nga bamutadde ku luguudo kubanga batwalwa na bajja kuba bagenza abalina entitlement mu ggwanga lino abalowooza nti neggwanga baakola kyamaanyi nnyo okulwana ne bava mu ba freedom fighter ne bafuka ba mercenaries. People power byejja kubikomya because tugenda kudda ku nfuga y'amateeka, tugenda kudda ku nfuga y'abalamuzi ewatali IGP wa police a serving IGP ne bamuyita n'aleeta bakifeesi bakitata ne bawemula omulamuzi ne bavuma omulamuzi n'adduka. We are going to bring back a rule of law in this country. Tugenda kola ku kyettaka ababba ettaka abali mu gavumenti abeekubira ebyapa mu Uganda Land Commission wano bamugemeire tujja mukomyawo ng'akakiiko akatuufu kazze akatali kano akabano genda omugambe nga bwe nalaba Lukutana bwe yamugamba gandi hang even if you report me to the road genda ndope wa Katonda kubanga wa president ye munafu nnyo. Such statements, you see, such statements a president munafu nnyo genda ndope wa Katonda ebyo tugenda kubijjawo. Twagala obukiiko obubaddewo bukomewo bukole reviews ku mataka bukole reviews ku byapa ownership of land abalibye anti bajja kusibwa kuba tewajja kubaawo omulamuzi gwogenda gula bonna bajja kudda eruzira kubanga ebintu bye era bimala ne biddayo. Naye olw'ensonga nti abali mu gavumenti ate be bakwata ate be banoonyereza kyovula nga twesanze mu kiseera bw'ekitu. So we should go back to the rule of law. Notanga nga speaker atula ku sekeye NRM ate president ye national chairman w'ekibiina ate nosanga chief justice ya serving ko mu government nga minister eyo tebanga ko separation of power. Parliament enokendera. We have seen it nti okubeera n'obunene bwa parliament siko ekola kuba Museveni talonda ba minister ku regional ku merit abalonda ku regional balancing yonna akulo tayagala mukozi. How can this woman namugwanya eyali kansala ekibuga find himself to be a minister of Kampala nga teyasoma na urban planning? You see, that's where we go wrong. Bino si byakusitula bino bya meroti. Okiwulidde teri minister wa Kampala asobola kuorganizinga city nga teyasoma urban development. Ebyo biri wano mu nsi yammwe. Nosanga minister kati namugwanya tosobola kujja mwana eriyo waffe akayi n'omutwalirawo mu Harvard ne Makerere naye nali orientation nti otuse ku university togenda exactly nga bakuyigiriza ne bona atambula ku street naye nosanga minister tebayina orientation nosanga MP nga we bamujjeno bwagenda aliko kuteesa petroleum teyasoma petroleum so that's abasinga okulekana ku street tusobola kwogera ku taxi industry olwaleero nga leadership ya road mayor ogitadde okuttaka but taxi owners toyogera nabo osalawo obusazi. You see that and ate abaleeta tandeka tubamanyi banene bazibu bakosa sente za muyiwa musolo. So at the end of the day, you know, leadership is the problem in our country. So ongamba nti singa mba mukutte mu kintu power mujja ku empowering ebirenga bikola. This country must go back to intellectualism. The biggest noise makers on the streets bosanga mu parliament. We have lost intellectualism, and when we lose intellectualism we shall lose the way. Because at the end of the day, President Museveni abava mu nsiko yabakolera akakodyo yamanya nti basomye n'abazza mu politics wa multi party ow'obululu and most of them found themselves outside government
kuba bali tebalina bipapula bahajati mukwaya abakiraba amangu baddayo abamu ne basoma abalala ne bafuna constituencies. But Dr. Chisekka yakola nabo. Why? Because they had experience. So mu generation eno Bobi Wine ekirungi kyayina ayina abasoma bayitirivu. Tosobola kuba na university 20 mu Uganda n'olowooza ntojja kufuna bakola. Naye bati because abagezi tubaleka ne tulonda because of regional balancing. Akalulu k'omwakyoli nkagala yes leeta ono akolo to be the most senior rangi. Not incompetent. Not because that person can ayina obukugu obumala. Nosanga yinginiya ali mu kifo kikyamu. Nosanga ministry nojiwo omuntu nga tayina ne kyamanyi ku ministry how it's supposed to run. Omanyi bwe ntunulira Bobi Wine eyo gye muli mwina kye mulimiriza Museveni nga nammwe ndaba kibakwatiramu. I have seen Bobi Wine, I have seen Nyanzi wanting ekifo kya Kampala. I have heard Ediawe, I have heard so many relatives wanting something before even you get anything. Don't you think ekyo kibakuba nga temunana kwata buyiza? Yes, ekyo kitukuba, and I want to advise my brother Bobi Wine, family and GGM mu byobufuzi. You see, when people want to compare because it's compulsion, tujjawo mwami Museveni nga tulaba nti family ye ina buli kimu. When you go here be bayina lato America, be bayina lato companies, amata be bagalimo ne bakola kafyu gondi ataliwo, kaluso ataliwo because amata tebagakkiriza kutambula district endala yonna because bo benyini bagagule cheapule we bategera nti bayina company erina ku exporting ennyama ne baleeta bino ebya vamalini mbwe ennyama mu bagiteeka mu kakati vamalini yalagawa. Yes, ennyama erimu vamalini simanye eddagala ly'emirambo because they wanted to form monopoly. Manyi wabalabira bagala nnyo monopoly. Masks abana Uganda bagezi nnyo. You just need UNBS nekola inakuba wa standards. Masks abana babadde bazikoze ne people power twakola zaffe. But you know Ugandans bayiya nnyo but no later night nojuwa monopoly. No yogera nga sukali bwali nyene nga sukali wa sente nyingi namulabye nga yogera mu budget. Ngebe kajjo sukali bwali nyingo China n'aba importing sukali e Brazil. Ne bamuyingiza muno. No ngebe kajjo tuyina not protecting local markets. Nodda mu ebyo buy Uganda build Uganda nga minister abyogera ayambadde suit ziva China bulingi ziva mu America naye akubulya buy Uganda engatto. So it's a mess made in Italy. Nenga amaliba nenga amaliba gali wano Uganda yokka yensi gyosanga nga ina apples ina pineapples ina ebikajjo nenga tusobola kola wines. We are supposed to import. So added value ekyabulako nnyo. If we get added value, in fact change agala mu government ya Bobi Wine. Oyagala kunga nti Bobi Wine generally was jamu advising anti aboluganda lwabajiwe kintu kisobola okuba. Aboluganda babajemu tebalina kuyingirira politics. The people have given enough. If no, it's not obusobozi. It's the situation that we have. You see, we need to change a lot of things. And if you come with your family in politics, when we are taking Mr. Museveni, we are blaming Mr. Museveni for his family to be everywhere. So you should also play that. Kwa Museveni we are one olutalo. You have the Kasirye Gwangas to the Major General. Tebakyagala nnyo. Naye kye balina okukola. Nosanga bakatumba amalanga ba General. Don't think that Museveni would have wanted these things. Ne atekayo ekikwate nti gwe obanga gwayigirize motoka naye nga yasiba gwe noloza nti osubya. So the only advice I can give Bobi Wine is opportunist abagenda okuyita ku people power nga opportunist bazze because to serve people you don't even need a position. So opportunist abo Bobi Wine bagenda okuwagira abamu nga tebali ku values of people power because abantu bajja munenya okwata abaka ba parliament n'obateekayo ne batandika okwogera oludicha. That igabatitidde ku kadiyo that will go best joyo kyabadde asinzaako nti ababaka basigala nabo aba FDC babaddewo nga bamubeereddewo. Does Bobi Wine have that capacity nti bataddeyo mu parliament banasigalawo nga abeetaaga bayinza okumuyitirako ne batuukeyo. So secondly ekyokuteeka family yo mawulire how they have built that's wrong. Tebalina kubeera mawulire. You see Ugandans have a perception tojja kukijjawo nti when we are in struggle ate gwe nojjayo n'olaga baganda bebakoze which is not bad but that's my objective. That was wrong. You keep your family businesses and what yourself. Mbabazi is a very rich man. Tebajjayo bye bayina bano ba Brian White kubanga baganda
bayina nnyo amaalo bye bajjayo bye bayina omanyi abaganda twagala nnyo amaalo ebyo ebyamaalo rivolism naguze emmotoka empya ayimbe nga tagiwanika bwati ebyo byaffe byabaganda so oyagala kuŋŋamba singa mukwata mu kintu kino kya people power olugandaganda nti nze ndi muganda oweegundi kojja senga wa gundi ebyo temutambule nabyo yes tetujja kutambula nabyo wosoma akatabo bakayita 48 rules that govern rulers President Museveni okuteekawo basekandi ba Bukenya ba Nyoloza tewaliyo banyankole bali competent basobola kukola kino but these people are very calculative abakola ebintu bino ba Godfather binagambye aba feeding corruption tobalabako ku scene no era Katumba Wamala we babadde bagala okusula tax ne boda baleesani Katumba Wamala is a Muganda be basula baganda everything is about baganda yegwe bonoona mu bantu but nyini watandeko omukyalo ow'amaanyi talabika ku siini ali mabega tebajja so when the musisies are used banyini bo tobalabako musisi nagati abamafia be bali bankosa because president yagati if I had 100 musisies Uganda yandeteredde n'amala ati namwefulya naga oh I didn't know musisi was being used by the mafias so it is really kusaidi ebyokwerinda people power tubalabanga bakirereze munasobola ekintu okukitereza ne mutaleeta olwo lwe tubasuubiramu ensi abo abagamba nti bajja kuba saluti era amagye ga Museveni biki power has changed power not sigwe gujja okusooka Gaddafi bamukubira saluti abasigadde baze bawamba obuyinza Moyikuye bwe yalema n'atandika okukwata n'akyusa n'akola tocha chambers n'aleeta reforms zimaje but at the end of the day ayina okuvaawo so power has changed Kamuzu Banda naye yavaawo Kiruba yagenda so people have, the military is a professional. Njagala tuberenga tumaliriza mu kitundu kyaffe kino mirundi junior oyinayo akatali keka obubaka obwenjawulo nze kyeŋŋamba abaana ba people power basigale mu struggle lino eggwanga lyabwe generation yaffe erina okwogera ebintu ebituufu baleme kubagula na ssente obwo busente ate ezo ssente zammwe zamwiwa musolo bali abasajja ssente zebakuwa tebakuwa nti ssente zamwiwa musolo that's your money muteekayo taxes so buli wakuwa ssente n'okyuka endowooza just know nti olidde mu nsi y'olukwe but money that money is for you zamuli wa musolo gwe kennyini gwe we baweeridde mu sowaani yo so we keep in the struggle we continue with the struggling twogere ku bintu ebiruma abantu abagenda okwesimbawo aba people power tetwagala abantu batuuka eri batandike kwogera ludikya that's all I can tell Ugandans and thank you for following my programs my fans everywhere abawagira people power abampita okwogerako ma radio ebweru abantu benkola nabo business zange benkola nabo foundation zange nenebaza nnyo taata wange olw'okumpa omukisa guno nantwala mu ssomero n'ensoma ate nampa opportunity okuvaayo n'enjogera n'enjogera byenjagala nnyo olero wabazizza mirundi senior omwe kitaawo kikyosinza omwagalako mu kaseera kano taata mwagala nnyo because one ye nejje nokasirya eggwanga kyovulanga ensi ebagala tebeekweka taata abatakwagala jjo gansi kwagala so many times tulina abantu abatusuutasuuta naye nga tukola ensobi naye taata ye muntu ajja okuba nga takwagala gavumenti sikwagala ate nga kyatakwagalako akiinako facts ye muntu ali informed alina facts bino byonna president byalimu yabyogera dda n'amulabula ku musisi n'amulabula ku akolo gwe bakyusizza he has been there telling the president the truth n'amubulira abaparasites Museveni aboogera luvannyuma so at the end of the day omuntu ayimirirawo ku mazima yo si kyansomeseza ge mazima si ssente nandibadde ndi mwenaale mufuna ssente nnyingi naye amazima kyekintu ekitavaawo ekibi kiba kibi tekivaawo so abantu ngaabo ababadde mu Uganda bwe baba batandise ovaawo kati nga jeno kasirya eggwanga we need people with a voice of reason abasobola okureasoninga ekintu abasobola okwogera amazima nti ye ne waba takwagala nga wakoze ensobi he will still be there nga gamba nti sikwagala so yampa exposure nampa experience
ate nandeka ne nyina mu people power wadde sometimes tetuagreewinga ku bintu ebimu naye tumiitinga ne tunyumya nomugamba muzeeyi tubatwala naga wano mwasobezza wano so that's all.